بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد خير خلق الله كلهم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumtendereza n'amatenda amajjuvu buli kiseera. Ye Allah waffe subhanahu wa ta'ala gwe tuteekeddwa okusinza nga tetumugaseeko. Alina obuyinza n'obusobozi okukola nga bw'aba ayagadde, so nga tetabuuzibwa ku ebyo by'aba akoze. Ye nannyini byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, nga naffe otutwaliddemu abantu n'ebitonde ebirala. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tumusaba atusaasire, atusonyiwe, fenga abanadamu tulina obukendeevu n'obunafu. Omuntu gy'akoma okuba n'essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala kye tuyita husnu dhannu billah. Allah twagala tubeere nga tumulowooleza bulungi. Bwe tumulowooleza obulungi era naffe atuwa bulungi. Allah abuuza mu Qur'an, wama dhannukum bi rabbil alamin. Allah mumulowooleza ki? So Allah ky'omulowooleza kyakuteeka. Hadithi al-Qudsi agamba nti ana inda dhanni abdi bi, nze Allah wammwe ndi awo wennyini omuddu wange kyandowooleza. Ana, Allah yeyogerako, hadithi al-Qudsi, ana inda dhanni abdi bi, omuddu wange kyandowooleza kyembeera gyali mu bulamu bwe. Bw'alowooza nti nsobola omumalira, mumalira. Bwanzijamu essuubi n'aliteeka mu kirala, nga nange muta, ng'akola by'aba ayagadde. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala tumulowooleze bulungi. Emirundi omulala nja basomerayo hadisi ekyofaayo ku lunaku lw'enkomerero nga kiri ku nsonga eyo. Husnu dhannu billah, okulowooleza Allah ekirungi. Nzijukizanga nga wayiseewo omwezi inshallah. Naam, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi, atusaasire, atusonyiwe, atugabire mu riziki, kubanga amawanika agajjuvu gage. Assa okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khatamul anbiya'i war rusul, ye yasembayo mu bannabbi n'ababaka, teri agenda kuddamu kutumwa nga nabbi. Omusajja oyo, nabbi oyo wa kitiibwa nnyo. Ffe abali eno tetumanyi kitiibwa ky'oba oli awo, naye ekitiibwa kye yafuna mu ggulu nga bwe tugenda okukoonako okuva mu bannabbi banne n'ebitonde ebiri mu ggulu, fe abeeno tetukimuwadde. Tetumanyi value ya nabbi oyo, tetutegedde kadaruhu, tetutegedde value ye kutuuka kumuwa kyasaanidde. Allah watuukira okutuwa etteeka okumusaalira. Gwe tusaalira talina zambi, alina garanti ku jjana, naye etteeka okumusaalira. Ekyo kiraga value gy'alina mu nsi yonna ne mu ggulu. Naye ffe bambi be yatumwamu tumutegedde kitono. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu lugendo olwo al-Isra wal Mi'raj, eggulo twakoonye ku Isra, olugendo lw'oku ttaka, lwe yatambulira ku Burak ng'ali ne Jibril bava e Makka okutuuka e Baitul Maqdis. Ne tulaba n'ebimu ku byaliwo. Bw'atuukayo asaaza bannabbi. Riwaaya nnyingi eziri awo, ezimu zigamba yasaala eswala ye
eya layiri ng'agenda okusimbula, naye aba asaara Allah n'amuleetera bannabbi bonna, n'amuzuukiriza bannabbi bonna ne barusul ne bajja ne basimba emabega we. Amala okusaara agenda okulaba nga bamuli emabega. Jibril n'abamwanjulira nti ono ye mukama wammwe, ne aya ziri nga ziri mu suratu Ali Imran. Allah waabagambira bannabbi abo nti singa mwali baakubeerawo nga ne nabbi ono mutumye mwandimukkiriza, bonna ne bawera nti twandimukkiriza era ne tumukakasa nti mukama waffe. So nabbi sallam bw'amala okusaaza bannabbi n'abasiibula, nga tannasiibula Jibril alayhi salaam yamuleetera ebyombo bibiri. Ebyombo yinza obiyita ebikopo, yinza obiyita bakuli, nga mulimu ebyokunywa. Ekimu kyalimu amata, ekimu kyalimu omwenge. Jibril amugamba nti ikhtar, londako kyoyagala okunywa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yalonda, Allah yamusobozesa n'alonda amata n'aganywa. Era bwe yalonda ekyombo ky'amata, Jibril yamugamba ikhtarta alfitra, okoze ekyobubumbwa kyennyini, olonze ekituufu. Singa walonze omwenge ommayo yonna yandibadde bwetyo, yandiyonoonese olw'akabi akali mu mwenge. So yalonda amata olwa hikamu ez'enjawulo nga bannataarikh bwe bazoogera. So ekyo kyekyokunywa kye kyeyanywa ng'asimbula ogenda mu al-Mi'raj. Bamala okusiba ensolo yaabwe Burak awo ku nkondo. Burak eyo teyatambuza Nabbi Muhammad sallam yekka, ne bannabbi emabega we baagitambulirako ko. So yali transport y'abannabbi naddala nga bagenda mu ngendo empanvu. Mutera okuwulira Nabbi Ibrahim alayhi salaam bamwasomako, yavanga e Palestine ku famire, najja e Makka ku famire ye ey'okubiri. Palestine wabeerangayo Saara, eno nga waliyo Hajara n'omwana we. So kigambibwa oluusi naye yakozesanga al-Burak. So Nabbi sallallahu alayhi wasallam basiba ensolo yaabwe awo bagenda okutandika olugendo olwokubiri olw'okulinnya mu ggulu. Al-Mi'raj kirina amakulu abiri. Olugendo lwennyini olw'okulinnya mu ggulu baluyita al-Mi'raj, as-su'ud ila sama. Ate era al-Mi'raj kitegeeza amadaala kwe baatambulira oba kwe baayambukira. So olugendo lw'omu ggulu luyitibwa al-Mi'raj. N'amadaala, bwe ngamba amadaala abantu bayinza obutakifuna. Kati ekifaananyi ky'oyinza okusika lift oba escalator, mutambuddeko mu bizimbe eby'ebbeeyi, mu zimoolo ne mu hoteri, zirina escalators, ag'amadaala ageetwala mu galaba oba lift. So yeeyo Mi'raj. Bwetyo twala ekifaananyi ekyo. Nabbi yagyogerako n'agamba nti bwe nagitunuulira nalaba ekintu ekisinga obulungi mu bye nali ndabye mu bulamu. So gaali malungi nga gawundibbwa bulungi, ge baalinnya ne Jibril alayhi salaam ku sipiidi ey'ekitalo nga bwe baatambudde ku Buraka. Oba ne wano ate eno yasinga nawo, kubanga bw'osoma okusinziira Nabbi bye yatunyumiza ng'avuddeyo, distance eri wakati w'ensi okutuuka ku ggulu miles ne miles. Okuva ku ggulu erimu okutuuka ku ddala bagenda kutambula layers musanvu ez'eggulu. Ate ye Nabbi ayite nawe yeeyongereyeeyo walla nga ne Jibril amuleseemu. So baatambulira ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Allahu a'lam bihi, Allah yagimanyi sipiidi yali yenkanawa. Bwe batambula ne Jibril batuuka ku ggulu erisooka, Jibril n'akonkona. Baamubuuza ekibuuzo, man anta wa man ma'aka, aniyo yakonkona era oli naani, ozze naani? Kitegeeza ku ggulu kuliko emiryango, kuliko gate, si buli w'oyagala nti oyingirira. N'ekikakasa ekyo aya nnyingi eziraga nti ku ggulu kuliko emiryango. Amajinni gennyini geeyogerako, suratul jinn gagamba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Amajinni gaafunanga obufo ne gagenda ne gakwakava gabbe ebyama ebyogerwa mu ggulu. Naye okuva Nabbi we yatumibwa gategeeza Muhammad, oli takyasobola kufuna watuula kwekweka kuwuliriza. Ne mu suratu Dukhan Allah ng'ayogera ku mirimu gyaffe nga gigenda, ng'ayogera ku bantu ng'emyoyo gyabwe gigenda, kulaga nti ku ggulu kuliko emiryango. So ne Jibril
yali amanyi emiryango kwayitira. Bwakonkona bamubuuza gwani akonkona era ozze naani? Abaffe bamalayika baali tebamanyi Jibril ng'ate mukama waabwe. Jibril kigambibwa nti kwali kulaga mpisa, wadde ye sayyidul malaika mukama waazo zonna yali alaga empisa nti eggulu ate kifo kyanjawulo. So bwe yakonkona yabagamba nti ana Jibril wa ma'iya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nze Jibril nzize ne Muhammad. Malayika ezaali ku gate zibuuza ekibuuzo ekyokubiri, awabu'itha ilayhi, oyo gwozze naye alina appointment eno, bamuyise. Eggulu terimala gayingirwamu kitonde kujja nga kiri ku appointment. So zibuuza Jibril, oyo gwozze naye Muhammad bamuyise, nabbi alinayo ensonga ene waffe. Gamba abannataarikhi babuuza lwaki malayika tezabuuza Muhammad yaani oyo gwozze naye. Kitegeeza ma'rufun fi sama, Muhammad ne mu ggulu akola ki? Amanyiddwa. Malayika n'ebitonde ebiri mu ggulu byali bimuwulira, bimumanyi. So yensonga lwaki tebamubuuza nti Muhammad yaani, oba oli awo byandimubuuzizza. Byabuuza kimu, gwozze naye bamuyise ene waffe alinayo ensonga. Agamba na alina ensonga ewa Katonda we yamuyise. Bamuggulira, nabbi atandika okulambula eggulu erisooka. Naye waba agenda okutandika okulambula atuukira ku musajja muwanvu alaga nti wakitiibwa. Abuuza Muhammad, abuuza Jibril alayhi salam, ate omwami ono yaani? Mugamba hadha abuka Adam, ono kitaawo Adamu alayhi salam, fasallim alayhi, genda omutolere salam. Nabbi mu kitiibwa ekyamaanyi yagenda ewa kitaawe, kubanga Jibril amuyise taatawo, era wahuwa abuna abul bashar, ye taata w'abantu bonna. Fena tuva mu Adam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Bwagenda n'amutolera salaamu, Adam yasanyukira okulaba mutabani we, yamugamba nti marhaban bil ibni salih wa nabiyyi salih, sanyusa okulaba omwana omulungi Muhammad ate nabbi omulungi. Ne boogera bye boogera, naye nabbi atunyumiza bye yalaba mu ggulu erisooka ne Adam. Bw'atunga ewa Adamu, Adamu alayhi salam yalina ebibinja by'abantu, yaziyita sawaati. Waliwo ebiddugavu ku ddyo wa Adamu yali atudde ne ku kkono wa Adamu alayhi salam. Naye nabbi agenda okwetegereza nga Adamu alayhi salam bw'atunula ku ddyo akaaba, bw'atunula ku ddyo asanyuka aseka, ate bw'atunula ku kkono n'akaaba. N'abuuza Jibril, kuba Jibril yali omutambuzaawe, yali amubuulira buli kimu kyayagala okumanya. Akibuuza Jibril, amubuuza Jibril, ate kitanga akaabira ki? Amugamba nti abo boolaba ekiddugavu kyolaba, egyo gyonna myoyo gy'abantu abagenda okuyingira ejjana egiri ku ddyo. Buli wagitunulako taata wammwe afuna essanyu n'aseka. Ate bw'atunula ku kkono n'alaba ogubinja gw'abantu nga bangi bagenda kuyingira omuliro, emyoyo, n'akaaba. Wakwatibwa ennaku n'akaaba. So ewa Adamu alayhi salam mu ggulu erisooka ebyo ebiriyo, emyoyo gy'abantu abagenda okuyingira ejjana n'emyoyo gy'abo abagenda okuyingira omuliro. Adamu alayhi salam alinakyo. Yalambula eby'omu ggulu erisooka ne balivaako ne bagenda mu ggulu eryokubiri, nga buli ggulu lye batuukako Jibril akonkona. Era nga malayika eziri ku ggulu eryo ezikuumye geeti zimubuuza ekibuuzo kye kimu, man anta wa man ma'aka, gwani akonkona, ozze naani? Ekibuuzo ekyokubiri, awabu'itha ilayhi, oyo gwozze naye yayitiddwa, ng'abaddamu kye kimu. Ggulu eryokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam asangamu ibnai khala, abaana ababasenga ababiri, Isa alayhi salam ne Yahya alayhi salam. Jibril amugamba bano baganda bo, oli yamugambye kitaawo, agamba bano baganda bo, ono ye Isa alayhi salam, ono ye Yahya alayhi salam. Lwaki mu ggulu eryokubiri mulimu bannabbi babiri? Okusooka abagamba sallimu alayhima, bawe salaamu, ne bamusanyukira marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih, tusanyusa okulaba nabbi omulungi, muganda waffe omulungi, ne banyumya ebigambo bingi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatunyumiza ekifaananyi kya Isa alayhi salam,
aga nalaba Isa ne mwetegereza era yamutubuulira twali twogera ku kyafayo kya Nabbi Isa n'atubuulira bwafaanana musajja muwanvu si muwanvu wa nviiri nnyingi wa kiwago enviiri ze zitemagana alinganga ava mu kinaabiro kega ziringa ezirimu amazzi ebyo byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam abitunyumiza engeri gye yalaba muganda oyo Isa. Abanattaarikhi bajjayo ensonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali mu ggulu eryobrother Nabbi Isa alaihi salam ne Yahya bali mu ggulu eryokubiri. Kigambibwa era tukimanyi nti abo bannabbi bonna baaliwo ku mulembe gwe gumu nga bwe twakikoonako. Yahya yasingako Isa alaihi salam katono ku myaka, baaliwo ku mulembe gwe gumu ne Yaqubu alaihi salam. Yahya wattibwa ate baakula bonna bajjukira bamaama baabwe kumpi bava mu ba sisters, azaala Maryam n'azaala Yahya ba sisters, so baakula baagalana ba mukwano ate bonna baafiira myaka gya kivubuka myaka 33. So balina omukwano gwabwe ogw'enjawulo. Yensonga lwaki bannattaarikhi bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yabateeka mu ggulu limu. Isa alayhi salam obutawubaala Allah n'amwongerako Yahya ne babeera nga baliyo babiri. Bwe bamala eggulu eryokubiri ne bagenda ku lyokusatu ne basangayo Nabbi Yusuf alayhi salam. Nabbi Yusuf alayhi salam n'amuwa salaamu ne banyumya. Era Nabbi atunyumiza bye yalaba ku Yusuf. Mu bonna Yusuf gwe yateena n'obulungi yagamba we nalaba Yusuf fakat utiya shatra al-jamal, Allah yali yamulunda nga mulungi alina kimu kyakubiri ekyobulungi. Kati tafsiri y'ekigambo ekyo shatra al-jamal bannattaarikhi bajawukanamu. Waba yaweebwa hafu kitegeeza ki? Abamu bagamba nti Nabbi yali asinga obulungi mu bonna ye Adam alayhi salam nga bwe twalaba. Lwaki? Allah yamutonda n'emikono gye ndamuperfectingira ddala. Kati Yusuf alayhi salam obulungi bwe yaliko bwali ku hafu ya bulungi bwa Adam. Abamu bwe bakivunula awo ne bagamba obulungi bwa Yusuf alayhi salam ate bw'obugabanya bwatu bwe muyita abalungi ku duniya abugatta. So Yusuf yali mulungi nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera ku Yusuf butya bwe yali afaanana. Ne beeyongerayo mu ggulu eryokuna. Mu ggulu eryokuna basanga Nabbi Idris alayhi salam. Allah amwongerako wa rafa'nahu makanan aliyya mu suratu Maryam bwe yali ayogera ku bannabbi ne boogera bye bayogera, yamutoolera salaamu ne banyumya. Ne beeyongera mu ggulu eryokutaano n'asanga Haruna alayhi salam muganda wa Musa ne banyumya bye banyumya. Ne bagenda mu ggulu eryomukaaga n'asangayo Musa alayhi salam. Musa ali mu ggulu lya mukaaga. Ne Musa bwe yamutuukako yamutubuulira bwafaanana. Yagamba yali musajja muwanvu wa kiwago alimu oluddugavu samura fihi shay'un min as-samura. Musa alinga engogamba ng'abanyiguro, so teyali mweru ng'abeeru ababulijjo ng'abawarabu abeeru. Jjukira mu Isirayiri. So Nabbi atugamba nti Musa yalimu oluddugavu. Ne banyumya bingi kubanga musajja yali munyumya era emboozi yawanvuwa ku Nabbi Muhammad ne Musa alayhi salam. Nabbi atunyumiza ekigambo ku Musa alayhi salam. Musa bw'alaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamaze okwogera yakaaba. Nabbi kwe kumubuuza abuuza Jibril, ate Musa akaabira ki? Musa abaddamu agamba nti omwana omuntu emuyita Gulaamu, omwana ono atumiddwa eyakatumibwa agenda kujja n'ogubinja gw'abantu nga gunene guyingira ejjana ng'ate akanga akabinja katono. So Musa alayhi salam Allah yamulaga ekibinja kye eky'Abayisirayiri abagenda okuyingira ejjana nga bwakikompeyalinga ku umma ya Nabbi egenda okuyingira ejjana nene egikubisa kyamukaabya amaziga. Naye yamusanyukira n'agamba nkusanyukiddeko muganda wange. Nabbi sallallahu alayhi wasallam naye yasabira Musa n'agamba Allah asaasire Musa. Yayita mu bingi, Abayisirayiri bambonyabonya nnyo, Allah amusaasire amuwe empeera ennene. Nabbi yeeyongerayo mu ggulu ery'omusanvu n'asanga abuuhu Ibrahimu alayhi salam. Bw'atuuka ku Ibrahimu yali musajja muzeeyi
okusinziira ku riwaya za Mi'raj. Agamba nti nalaba omusajja omukulu omukadde omuzeeyi. Jibril amugamba oyo kitaawo, nga bwe yagambye ku Adamu. So yamugamba bakitaabe babiri, Adamu taatawo ne Ibrahim taatawo. Sallimu alayhi, genda omuwe salaamu. Nabbi agenda ewa taatawe Ibrahim n'amutolera salaamu, ne banyumya ebigambo bingi. Yamusanga yeesigamye Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur mu ggulu waliyo ennyumba bbiri, emu bagiyita Baitul Izza eri mu ggulu erisooka, endala bagiyita Baitul Ma'mur eri mu ggulu erisembayo ery'omusanvu. Baitul Ma'mur kigambibwa hiya qiblatu ahli sama, kyekibula ky'abantu n'ebitonde ebiri mu ggulu, nga ffe tulina Kaaba. Era nabbi yagamba nti singa Baitul Ma'mur ebadde yakugwa kuva mu ggulu, egwira ddala ku Kaaba yennyini. Amagulu ne Baitul Izza, ezo ennyumba ssatu ziri mu position y'emu oba otunuulidde obuwanvu bwazo. Agamba nasanga taata wange Ibrahim nga yeesigamye Baitul Ma'mur, nga naye ayina ekibinja ekisawaati ekiddugavu kinene. Watuukayo ne boogera, amaze omutolera salaamu, n'amubuuza ate kino ekiddugavu, n'amugamba gino gy'emyoyo gy'abaana abato abafa nga tebannaba kutuuka ku myaka gya bukulu. Bonna abaana abafa abato, Allah emyoyo gyabwe agitwala mu ggulu ery'omusanvu, bali ne Ibrahim alayhi salaam. Ibrahim bamala okunyumya ne nabbi amugamba aqri li ummatika minni salaam, boddayo abantu bo bagambe nti mbatoledde salaamu. Mu bannabbi bonna Ibrahim alayhi salaam ye yatuwa salaamu, nabbi agituleetere. Era muddemu salaamu ya nabbi wa Ibrahim alayhi salaam. Yamutuma nayo n'agamba boddayo abantu bo bawe salaamu okuva gyendi, batumidde bawadde salaamu. N'amuwa ne message gy'aba atuleetera, amugamba nti bagambe innal janna, emejjana gye baluubirira, qi'aanun, kyereerezi, tibatu turba, kirimu ettaka ddungi lyetaaka kusiga, wa ghiraasuha, ebisigibwa mu jjana, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Message ya Ibrahim ng'era taata bw'abeera okulumirwa abaana, bantu bwe bagambe mbawadde salaamu, ate obatwalire ne message nti ejjana eno ffe gye tuli erimu ettaka ddungi, yeetaaga okusiga, naye ekisigo ekisinga obulungi bigambo ebyo, ayi dhikirullah. So yalinga atukubiriza bannaga mwekirize ebigambo ebyo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza byaraba mu ggulu ery'omusanvu. Agamba bwe nalaba Baitul Ma'mur nagiyingira, Allah yamuwa omukisa n'agiyingira nayo nga bwe yayingiranga Kaaba. Naye agamba bwe nayingira Baitul Ma'mur, Allah yandaga ng'eyingirwamu malayika 7,000 kulla yawm, buli lunaku 7,000 egy'abamalayika gye giyingira ne gikola ne tawaafu. Ate agamba kwegyo 7,000 egifuluma tegidda mundu an khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Bamalayika bali bameka bwe kibanga buli lunaku 7,000 egiyingira tegikomawo. Wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu, Allah yatonda ebitonde bingi. Fakti bagamba ebitonde ebisinga obungi ze malayika 7,000. Gwe teeweza bukya Mungu atonda Baitul Ma'mur 7,000 buli lunaku. So Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'amala okulambula ebyo, bw'amala okulambula eggulu omusanvu, yagenda n'alambula ejjana, n'alambula n'omuliro. Tujja kutandikira awo inshallah biki bye yalaba mu jjana, biki bye yalaba mu muliro, era olwava awo yaddako wa, kubanga olwava awo Jibril amusiibula amugamba nze nkomye wano seeyongerayo. Ebyo byonna biraga ekitiibwa kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Olaba Jibril sayyidul malaika ayina we yakoma, ate nabbi ye ng'alina okweyongera. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana banzijukiza mbajjukize waliyo eddarasa nga 6 Seeka Umar.
ojjukiza okujjumbira eddarasa eyo nga 6 ku Sande esooka ndowooza mu mwezi ogujja inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.